abakungubazi bonna, abakungu ba gavumenti ya wakati ya Ssaabasajja, Omukama mulungi obudde bwonna. Amannya nze Busuulwa Lloyd Jonathan nga badde ndi kanywanyi wa Pius era kuva ku Sunday ku Saturday bantu bangi nnyo beddala bita Pius. Pius abadde omupambanyi ne Pius ne muganda wange Sam waliwo n'omwami mulala akwasaganya emirimu ey'Ibanda. I've known Pius for the last 10 years, but many people wonder how long I've known Pius, because he's been a very close person to me. On behalf of the friends of Pius, you've had Fifth Vision, Mapambani, Eliate Damu. There are very, very many associations that we had formed as friends of Pius. I will just say that we shall dearly miss him. Pius yangamba Mungu waliba ampise umusooka speech that twazi practicing era muzikirize ntuukirize kinamweyama badde nsaba buli omu azibirize asirike eddakiika emu kuba sekendi asatu ajjukireyo ekirungi oba ajjukire moment in the Pius, because if we start talking about Pius we can spend the whole day here. So let us just take 30 seconds and let everyone remember the name of Pius. On behalf of the organizing committee of the last journey of my brother Pius, tusokwebaza kwaffe eri buli kino atukwatiriddeko atuweereza obubaka financially ababaddewo mu nnyimbe okuva ku Saturday wetwafuna that distressing call that Pius had passed on. Mukyensuso njagala kwebaza Father Ronnie. Father Ronnie is one of the persons I was with at the mortuary, among many others. Naye when the ambulance was willing to remove the remains to store Pius, Father n'agamba ono Mukristo munnange siyinza muleka genda nsimuwadde mukisa. Father n'amuwa omukisa ne tuvuga ne tujja Sende ku ssaawa 10 ez'ekiro. Father n'atuwa essaala tuwolinga meeting eyatandika among others. So we've had different services since Sunday. Sunday we started to identify the Chibi, Nitwala Mbisi endala ku ssaawa musanvu gw'ekiro. Order of service atuse saa 11 omwami yabukubye obutabo buno mwebaza nnyo kuba yazze twasuze tumulinda paka ku makya. Mu bimpimpi buli omu amanyi kyalina Pius, sijja kumwogerako. Naye munzikirize bategeeze mu lw'obudde titujja kuba n'okuziika enkya ebukuuto kakuuto ey'Ibanda. Era obudde buno bwe twagala okulokola tusobole okutandika okutindika olugendo olwo. Tujja kutandika n'emmisa ku ssaawa 4, tusuubira ssaawa 6 tujja kuba tuziika tubeewo n'ekyemisana tusobole okusobozesa abantu okudda emirimu gyabwe then tweyongereyo mu maaso. Beebazizza ddala twongere okusabira omwoyo gwa Pius naye nkiwa kyaliwamu ne Katonda. Beebazizza nnyo mwebale ayi Ssaabasajja wange.